Jeno Kibirige nze sina kyenkogerako Jeno Kibirige kansirike oyina abantu wokwata no ovunzaawo kakati sebibi bingi nnyo ebintu ebimu ebiriwo zizo diversion zitandise okujja twabagamba abaana b'oku kitebe awo twabalabula nabalabula ne mbagamba waliwo ekintu ekitambula awo ne mbalabula waliwo omu gwe nalabye alina gye yasanze video yange ku bye nabadde njogera eggulu ebyabadde ebigundi ebibeera mu bisenge by'amakolero ga Awaaka. Waliwo omu omunene ku bakulembeze baawo omukulembeze w'abavubuka mwana muwala ya commentinze ku video yange era nga gwoli awo mu meeting ng'erangwa gundi ng'eranga gw'obiraba gwabadde okolawo king'ong'o. Sina budde bwo kye nakwogerako nakyogera nkikakasa n'obujulizi bwe buli bine bw'onoyagala okuwakana nabalabula awo nensirika nabalabula zile sawa si za ntalo saagala diversion kansirike nze napatana Museveni na family ye kansirike sigenda kuwa mileage kansirike naye nazze bingi nnyo ebiri emabega w'ebisenge by'amakolero ga Awaaka. Jjo nayogedde ku ebintu information gye tuleeta ennaku zino zonna. John naba revealingidde ennyumba ya Lwabwoge y'ebitundutundu by'abantu. Ayina ba mafias bakolagana nabo mu India, Abayindi, Abachina ne mu bitundu essaza lya Ssaabasajja Kabaka Buki kati mbwa ali mu kukola nteekateeka akolagana n'ab'essaza lya Ssaabasajja Kabaka essaza Buwa mbuno bakole kyonna ekisobola embuno ekisoboka bagenda kusitula delegates nga ku luno Lwabwogo yakikulembedde olw'okuba namukutte wali awaluma. Waliwo ab'ebbendo benda bagenda kutandika okunoonya ebiyungo okuyungulula waya zange ezi bagenda kutandikira mu UAE we baba bajja base negotiate nga wano okulaba nga banfuna. Lwabwogo Abaganda balina olugero olugamba bwe luti ogule majjajja omuzzukulu tawoza. Ogule majjajja omuzzukulu tawoza. Museveni yangamba agenda kujja wano ne private jet ajje wano mu nnyonyi ye anone ne mulisizawo nnyina tiyakomawo namulisizawo nnyina. Lwabwogo ogule majjajja omuzzukulu tawoza. Try me. Wamma nabayitedde information ne mbagamba nti Abanyarwanda n'abavubuka ba SFC be basse Sunday deewo Sunday era immediately Sunday nga tannaba kuziikibwa baleese empiki basoose olw'okubanga baswalaswalamu basoose ne baleeta ono simanyi ye Kajuba simanyi yani ne bagamba kati oyo mbu yakulira Kasijjagirwa bwe bamaze ne bagenda mu SFC ne bajjayo ono ne bamuleeta amyuke bagonza. Kati njagala abali mu control room ku kamera eziri ku Masaka Road omuvubuka oyo mwamulabako olunaku Sunday deewo lwafa either nga ali muleeya oba nga ali mu uniform. Bana abaana ba wano basportinga abaana ba wano anti laba bamutegedde dda yoyo nze sikyalina budde bwa ntalo. Olaba nabagambye abavubuka abasessa gundi Sunday bwe naba describinze you can confirm kye nagambye. Kyogamba mu infantry wabadde tewali yasobola kumyuka ono. Twabagambye bali mu kweliminating abantu baleete mbw'abanakkiririza mu muhoozi
nabagambye mmwe abayina figa 3 RO kakati kino kiraba kino kizingiriti okiraba kati era kyekisande kati sande abaddewo ng'akimanyi nti Museveni yanyatula Nyakayirima naye nga yamanyi nze nkulira Kasajjagirwa ne bamunyatula kati ne guno ogulaba guno nagwo gukitegedde nti Museveni anyatudde gundi sande wabula gwo guzzeewo era gutudde kati muwulire mwenna abali ku ddaala okuva ku Brigadier oba Kano okudda waggulu mwetaase mukole kyonna ekisoboka mwekolemu omulimu munyatule Muhoozi project egenda obbamira mmwe ate bw'amala obbamalawo ate era tajja fuga Uganda naye kibi nnyo nti ate mmwe agenda bbamalawo lwa busiru abantu ba high ranking officer mwekolemu omulimu munyatule omwana oyo nabagambye 29 mwalidde obutwa kaba batwale ku refresher course babasuula kasowira nga bayise refresher course ng'omanya fitness biki ng'omanya 29 mwalidde obutwa empicha ozirabye kati aseetudde nedde empicha ogirabye jjo nabanyonnyodde tebannabalanga abadde abokyuwa oyo omuvubuka mwamulabyeko mu kufa kwa Sande mutubuulire mwamulabyeko kubaleese omulambo gwa Sande simanyi omufu gwa Sande oyo omuvubuka mwamulabyeko mwaba famire ya Sande temutawana kubuuza ani yasse kitamwe mumulaba muddangamu omanyi tujja wano mwekambabuulire mwe ba high ranking officers muwulire bino nga muli emusinika ebinnyo agenda obbatirimbula ye yatirimbula bano abamu ku bo Nobo Mayombo Brian Bukenya Jeno Aronda Nyakirima Katumba Wamala half Katumba Wamala yiba mutako half Takirwa Francis Kazini Kasiri Gwanga Peter Rokechi Dewo Sande jukira omulamuzi wa kooti ey'amagye gwe bayita Karuhanga mumujjukira Karuhanga yali mulamu ne bamunyatula obudde okukyanga bamunyatudde mwekambabuulire politics akyuka buli ssaawa mumudde musinike ebinnyo labayo abadde owakabi tujja bbe batuukusaako naliikinze ekifaananyi kino jjo yes ompamanyi ompamanyi yes ompamanyi ompamanyi laba speaker ompamanyi ompamanyi speaker wakuba wane essimu n'olumiriza Museveni mbu yatta abantu emukula ojjukira goloza mbuno bakusonyiwa laba eriiso lya speaker abadde ayita kulinga mufu awunya wulira kati speaker awo yabadde alowooza bwe nabadde njogera naye yaŋŋambye mbu awo yabadde alowooza bwe ngenda ku kitebe kya Nuupu bananzigulira ngende mbabuulire ekituufu yes ompamanyi 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 dynamics z'ebyobufuzi zikyuka bakamutemye nti sigwa speaker bamuwadde ensonga ne bamugamba nabo bagambye eggulu tebayinza kubeera na speaker atasukka Bukedia kuba yagamba ye visa gyakya okumumma ya Bukedia abamumma visa bamumme kati laba atunulanga yasize girasi yes ompamanyi ompamanyi oli ali ku katunda yenywera bakayita kokoteiro ali ku kokoteiro ono kakokoteiro tekakyagenda bannange ompamanyi yes ompamanyi
ompe amaanyi wamma ŋŋwana ne nnyimira n'embiibyamu ne nnyenya kugaliba enjole wolo mwe nina bingi ku mmeeza naye mundeke neefuge nta amasimu gammwe tusinkane naye nga tetunata masimu. Ennaku zino mbadde njogera ku Pastor Mukuye mwenna munjulira. Ntwala omukisa guno bategeeza Mukuye bamumaze dda yagudde mu katego. Mukuye waleese omukazi simanyi bamuyita Naava yesterday but one yesterday najja n'asomesa mu kyaki y'ombu n'osomesa sikiringi mbu bagenda kuwa simanye sente simanyi mukulaakulanye abantu mbu mukole cooperative mu kyaki yo. Naava we yabadde yayogedde ebigambo bino edda cooperatives zeeza gaggawazanga abantu kati nzize wano kusomesa cooperatives mugaggawale mbu mu kanisa obadde olinamu initiative yekulaakulanya aba kristaayo bagiganye ne babagamba mugguleewo ssaka endala babateekemu ssente saabibagamba wiiki ewedde oba wiiki ewedde omukyala n'agamba akoze ne Museveni emyaka 20 n'akuleetera n'omulala simanyi yembabazi simanyi ani enkya nja bibaleetera bulungi ngenda bisengeka nja bibaleetera enkya. Mukuye noyaniriza abantu abakola ne Museveni bagenda kuwa initiative sikiringi Mukuye wawedde dda simanyi oba wagenzeeyo kimanyi ng'ogwereddeyo ng'okimanyi simanyi oba tokimanyi wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun weraba wawedde dda Mukuye nakugamba bagenda kwetera abantu abali credible nga balina omusimbi ogutaganika nga basomesa ebintu nga biri credible ne Pastor Kanyama sabi bagamba wano natunudde bwe nti waliwo omuntu omu asabira ewa Mukuye yatudde bw'ati n'abiraba n'angamba Pastor biwayogedde omukazi wuunaze lukazi luli awo lunnyindo za minya ali awo nnyindo ya minya alinganga ani Simon Muyanga Lutaaya neba ne Muyanga Lutaaya yagwira ddala eddalu ntunuulidde Muyanga Lutaaya olwaleero nnyindo za minya wulira Mukuye yagambye bw'ati bino si bya bufuzi intro yo nagiwulidde nedda nze mba nsukkako ataawo bw'aba pulezidenti kiba ate akati kyogamba omwana wange senga ayita bulungi ebigezo gavumenti emuwa ku makerere mwana abo buli wansi wa kutegeera kati tugenda kukyusa ente ebyenfuna omukazi yawanyewaanye Mukuye n'agamba mmwe abooluganda mukozesa Pastor wammwe ono gwe mulaba mukozese ng'obudde bukyali abayambe agenda kuba wamanya agenda tambula amawanga nga temukyamulabako nga mumunoonya temumulabako atambula amawanga ekinaakulyako amenvu kimala kususa olukazi lwawaanye Mukuye nendaba Mukuye ng'agwa amatu weebale nnyo Yesu weebale nnyo Mukama Mukuye toyina kyommanja bagenda kukunyaatula bwe batakunyaatula ogenda luzira Mukuye ogenda luzira teekawo abiri oba watidde lwakuba mbu bagenda kwokera essomero ly'Ekawaala bwe baba baakulyokya bajja ddyookya ku bintu by'obadde oyogera abo tebasonyiwa kyekisooka tebeerabira ate tebasonyiwa bwe baba baakulyokya bajja ddyookya bwe baba waweddemu amaanyi ng'obadde oyagala enkyukakyuka nga bwalabye nti akalulu noga nti emyaka 5 ngenda gimalako ntya nga ndi ku opposition si myaka 5 bye mutusomesa mu kkanisa mu bitusomese nga mubiteeka ne mu nkola ngenda bubatemera bonna mbuteekeyo ngenda butemaatema bw'olaba nga mbutaddeyo buwe time obulabe kubanga buwanvu buwe time obuwulire ngenda kuterayo Mukuye byayogedde nkutereya omukyala byayogedde nkutereyo bye namugamba byenzize mugamba mu video nga 2 otegeere muŋŋambire n'oyo omuwala oyo nti gye bateeseza nze embeerayo oba kimuluma kimulume nze mbeerayo kitalo nnyo kitalo ddala bwe batyo bannaffe batufaako mu ngeri etategeerekeka
Abantu abandibadde ab'omugaso mu ggwanga ate be batufaako. Tusigala nga twebuuza nti naye ddala kiki? Kigendererwa ki ekiri mu kutta abantu abatutumufu mu ggwanga lyattu erya Uganda? Ekyebuuzibwa, ani abatta? Ye bw'aba abatta, lwaki akikola? Buli muntu avaayo okwogera ensonga z'enkyukakyuka bw'atamaliriza nga mufu, amaliriza luzira. Kakati naye abasumba babatandise nti wabaddewo abakyali ku lwa bannayuganda, nga bo bagamba nti oba ki tetugenda kulya ssente ya kibi, katusigale okuyimirirawo olw'eggwanga lyaffe Uganda. Kyannaku nti babatandise omu ku omu. Basooka kuleetera ssente, nga bwe tumanyi nti ssente kikemo. Kasita okwata ku ssente zaabwe bw'oba owedde, kitegeeza nti w'olira ssente eyiyo basime, nti bw'ozirya oyinza obutaddamu kwogera bigambo by'obadde oyogera ebisanyusa abantu abali ku nkyukakyuka. W'oddiramu byogera nga wazirya, bakutta bakulanga walya ssente zaffe ate lwaki otulumbagana. So nga ate olumu bazikutega ne bakuleetera nga bakugamba nti walya ssente y'omuwi w'omusolo n'ogikozesa mu bukyamu, genda eruzira weebakeyo emyaka gyonna. N'olw'ensonga eyo weewale ssente y'ekibi. Bakugamba nti ssente y'ekibi gijje mu yiyo. Bw'omanya nti bakuleetedde ssente mu kereziya oba mu kkanisa oba mu muzikiti ng'omanyi nti tewazikolerera, sooka ng'obuulirize nti muzimpa ku mulamwa ki? Nasaba ddi ssente nti munnyambe okundabirira? Bw'osanga nga bazikuwadde mu mutima mulungi era nga bakunnyonnyodde by'otegeera, oli wa ddembe ozikozesa ng'omuntu omulala yenna. Naye bw'olaba nti ziyinza okukuviiramu ebizibu, weesonyiwe ssente. Bw'atyo Pasita Mukuye bw'aggweereddeyo oluvannyuma lw'okubeera nti naye bamuteze ssente, n'agwa amatu. So nga ate tuba tukyali awo nti ate ne Sipiika Anita Anet Among obubwe buweddeko kubanga bano abasajja ne buli bakolera birungi bifaanana bitya tebali kusiima. Abadde yeesoma nga ye Sipiika wa Paaliyamenti y'eggwanga lyattu Uganda, nga yeesoma yeeraba nga ye Katonda wa Uganda, era ng'akulaga nti ye n'obwa pulezidenti abusobola kuba amaanyi ageewulira. Bw'atasobola okukubiriza Paalamenti, lwaki tasobola kukulembera ggwanga lyattu? Abakulu baamugambye nti ky'okozeeko kimala, leka n'abaffe baweerezeeko. Ne bw'oli bakolera ebifaanana bitya nga toli munnaabwe tebali kusiima. Ne bwe bali kuwaana batya nga toli munyalwanda, oba oyiwa nsaano ku mazzi. Kati Sipiika Anita Among awo yiye weekomye, agenda kubeera mu Paalamenti nga mubaka bubaka, so nga ate bayinza n'okukomekkerera nga bamuwadde kalyokawulire, kubanga ku gw'okulya tavaawo. Bamuyita mu miitingi ez'enjawulo lumuwa ekyokulya nga yeebaza. Tomanyi kiki bajja kukutteramu kubanga tebakwagalangako. Tebeerabira ate tebasonyiwa.